ITV. Mwasibye mukyano bannaffe mwenna abatulaba era n'abatuliisa wano ku ITV ne iRadio ng'ababuusaako yenze Musaacha eyatambusa ebikero okufa wali ery'Empale mpaka wano e Bukanda ng'angoberera oluma lw'eggaali y'omukka. Era ku ssaawa ya kaakano tulina amawulire okufa mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga era nga tuli wamu ne mwana mulenzi Simolo Saisi Penili Omuchina okubeera nga amawulire okufa mu bitundu eby'enjawulo. Penili, amawulire koosase okufa mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga kale katya? Abalogo babiri balwanidde mu lumbe lw'omugagga eyafudde nga bakayanira omulambo. Abalogo babiri balwanidde mu lumbe lw'omukaaka oba abalogo babiri balwanidde mu lumbe lw'omukaaka? Abalogo babiri balwanidde mu lumbe lw'omugagga eyafudde nga bakayanira omulambo. Kiki ekyafiiriddeko abalogo bano okulwanira ate mu lumbe lw'omukaaka? Abalogo bano okutuuka okulwanira mu lumbe lwe kivudde ku omu okwewaana nti yeyassa omugagga n'olwekyo omulambo gugwe. Abalogo bombi baloka omukaaka omu. Omulogo omulala kwe kwesala akajegere n'amugamba nti nno ye yalunga eddagala eryatta omugagga n'olwekyo omulambo gugwe. Kati mulogo ki eyasinze munne mu nkaayana ezo? Naye okunenengana kuno kwagendedde ddala mu maaso okutuusa abalogo bombi okutuusa abalogo bombi bwe bakose batya? bwe bagwaŋŋanye mu bulago. Okutuusa lwe bakwanganye mu bulako. Abakungubazi bagenze okutaasa abalogo bano nga bombi batiiriika musaayi. Chairman w'ekyalo n'asuubiza mu kubataawulula bombi. Sigadde nze Small Size Benny wano ku ITV ne iRadio, amawulire gammwe togambuuza amayiiye. Tufumirira nnyo bannaffe abagenda amaaso nga balokaloka bizinesi z'abalala ate n'abo abagenda amaaso nga baloka okutta bannaabwe. Kyawandiikibwa nti nno bw'olimala okuloka naawe bakuloke. Go for break. This is ITV Uganda.